Inside Story Uganda, real source of political updates. Mukukunavu na tuuse government egenda kwewola ensimbi nga bwe kugambye mbadde nkusomera on trillions bisatu nkaga mu ttaano okulabika nga tukwako emirimu gye tutereeza State House billions ziizo unclassified toyina nakubuuza zigenda kukola ki omukukunavu sense okula omuntu akola endagaano n'abantu tugita covenant with the population ebyonna temuli byakwewola sente byaki temuli trillions zisatu n'obuwumbi bitaano epipa bwe baamu ekituli ne bwoleta tanka ya tulera namba tegalimiramu gabaako ekigatwala kuba galimu ekituli pipa erimu ki ekituli pipe erimu ekituli etanka erimu ekituli ne bwosomba tegajjula aba tegajjula gati. The issue is bo bennyini be balina okutuula ne bagaa nti eggwanga lyaffe titulisukulanga bwe tusikulanga libaatuteresa kubanga zinafuna omukisa nembeera mu gavumenti mu emyaka 15 era ye mistake gye nali nsinza okukola mu nsi kubanga oluma nagenda n'obugagga bwange navayo ndimbwa. The issue is nti damage gye bankozeeko mu myaka gino 10 ate nga ne 14 negibonaabona bonyibonyi 24 is irreparable. Abaana bange abatasomye tebalisoma nagwe waliwo omukwano gwange yamba ku ssente nga ziringa ennyingi within 2 days ezaaliwo accumulated bills mpitirivu kugwe. Nobody can survive 10 years outside government like me. Abasirikale bange mbewera allowance motoka yabwe bagikanika buganisi naye nayo nze njeeteramu amafuta kiki while the intention was to suffocate me. Ati batudde ne baga nti atumulinda afe. Nobody can survive outside government ngagwe takiri anti loans singa naina loans but sina property name to united family batu ategera nti bujozi bwabo tetujja kubukkiriza tewali baba shumiriti ne mudde kubanze sina kye nafunayo mu government tewabba kada gasobola okukkiriza n'omufuula minister lwaki omanyi sente ze yafunanga kuba speaker na retirement ya speaker kakati eza atyo zispoilinga bajja ziblokinga kakati zenti yaki kiki kyente ekyogenda okublokinga kwabyo ne mu government safunamu Lwaki wafuna mu government abantu waliwo eyantiirawo n'ategeera ate yali alowooza nti oba nsobola kubeera live we nze nemanyi sisobola kubeera leader anti mukambwe nnyo I cannot be a leader from political science what can you know yourself kati yantiirawo nnyo brain yange yakatujjuko controlling ani nze nababala kakati ebyo nakola isisi gye balimu balina bonna banoonya ssente za kalulu biri mu mukaaga anti faction ziriesi era nabalabye jjo 2 days ago nabalabye nebaga nti ina okukola ebya organize ayina kumala kufa banze mbamanyi nti bwe bati sente zange zonna muntu omu ate no yantawanya abadde azikwata ani akutawanya Tamale ogu anjogedde bbanga ddene naye Allah ajja kumusasula gwoga nti mu buli gavumenti kankubuli bwowerekera omuntu ku buko ye ng'oli baseman ne ku buko obulala abamuko yes bwogenda mu lumbe obeera muko ne bakuba oluwombo lw'enkoko naye ne ku lumbe olulala bw'obeera ne gavumenti bweri gyoga abantu mweno gavumenti n'eriddako eriba yiyo kubanze bwembabala bagenda kwereetera revolution y'abantu wano mu Uganda ekisoboka ekyo. Yes gwegamba kasita ogamba nze nina enkola yange kasita ngenda ku mbago bakukundisira gereri ne baga nti abali ku layini eno muyengere mu nnyumba mulye awo tewali mmere emmere ino okuba mu different places
anti mwabako muyingira munda anti nkuvulya kasaba tandika ebyo line eno neno eyingire ayigawe tebayina mmere. And at times kakati mu byalo mwina group y'abavuga gye bakuliyetinze bwabaawo olumbe kijja kimu emmere bijijjula bakubuli abantu bagala kwata police egenda kutandika okuuma olumbe egenda. These are symptoms of frustration. The government is frustrated. Abantu kubanga omusiraamu bw'aba asiiba nga basiraamu basiiba n'atalina sente zekyamisana naye omubalyamu bakoze eki mubasiibye kakati gavumenti embi ezoba obbateza abaamiini naye yalina sente nga tebamulaba kati oli ategeera nti ono yolibwe yakukyala atujoze bujozi. This is the crisis you have. Nti abagagga babalaba nemuzimba amayumba mu byalo kalina yagundi mmeka intention yakubbawo yaki nti mu bitundu bino mu urban areas sigamba mu villages ne mu urban areas muno mu banaku notekamu ekizimbe notekamu supermarket bagabyani yagundi wawa akola mu government. Yes, kati you are inciting the population to riot. Nabaganti aba mu Kampala they are recruiting officers of ADF because when you study our politics banya kugamba nti abakoloni bagamba aba Protestant tumutekemu enkolagana y'amaanyi nnyo n'abasiraamu. Why? They will control commerce in the future. Abasiraamu kakati gwe bali abasiraamu mulimu advantage ne disadvantage nti olwokuba babeera ne families nnene abaana banguwa mangu okukola emirimu ate basooka ne bagaana okusoma nti bwe batwalayo abantu babwe mu masomero g'aba-Christians babakonvatinga. There was a crisis nga Kakungulu agenda e Buddo. Omukulu w'essomero w'e Buddo yagamba nti nze bw'ajja wano afuuka Christian essomero lyaffe ly'aba-Christians tumutwale Zanzibar nti nedda ajja kuyigirayo obusiraamu obwannaluga tumutwale Katuumu nti nedda zivuge abakulembeze b'obusiraamu bagazivuge owaffe gwe tulina akabiriti atajja kusoma nti bwagenda e Buddo akonvatinga Dawudi chwanayita omukulu headmaster w'e Buddo namugamba nti omanyi abasiraamu bantu bayita bakuzanya emundu wano zavugako mu ntalo z'eddiini. They agreed one Kakungulu agende ne bayimamu b'e Buddo obutakonvati nga tu muzimbire ennyumba eyiye yisanire ati Buddo ng'ava mu nnyumba ye ng'ayina ne bayimamu be basasulwa obutalya mbizi obutakyuka. Akati abasiraamu ADF nibonagira nti abasiraamu yes abavubuka ba bodaboda abasinga baki basiraamu ate nga mulimu n'abaava Iraq abaava Luddawa bwajja wanasanga sente ze baazibba naga nti bwenzize nabo kanguleko ki bodaboda leetayo omutwalo ne baziyoola zonna. If you go ku police stations ezo na bodaboda ezijjudde okuba bayina amateeka nti ekizibu kibe kimala ennaku 9 kitundibwa wabira gavumenti nga bazitwala naye bw'ogitutteko agenda kukola ki bw'ogitutteka tukita multiplier effect. That's why they don't like us. Bw'oyagala kubba in short term obe bodaboda eyo naye omanyi nti bodaboda eyo n'ogikwata n'omusaba emitwalo. Tamale Mirundi. They are inciting the population mugamba buli embuzi zibateeka mu budget omusajja yali semba bule embuzi goat rearing project billion 12 naye obusungu ensibu amagezi gabaweddeko nzakasanna balabye to when he gets money he buys a suit mumunazambalira wakupoloteya kusirina kumunayambalira abantu babalabe mumutya mu bantu ne kati omusiba ayina amasuuti agambalirawo bwali bavuddeyo mukomera. Nze let me tell you it reaches a crisis eno kyetaaga a new change mu leadership. N'ofuna omusajja nga Muhoozi bati bamwagala ebyo bayinza biteeka mu Uganda nabo tebannaba kumwagala bulungi bakulimba mwenye mwogerera mu pululu ensugu eyina muhoopu kati Muhoozi yes eyanga manu kano over all things Kyagulanyi naye omusajja abeera mu Serena n'abeera mu Serena
bakutte bagambye bagenda kukwata milioni za dola 16 bagule ebyuma kubanga mwenda yabaga nti ebyo ebyuma Mirundi byabakwasisa bigula milioni za dola 16 ate kamba sekere ebyamwe bigenda kukwatani gwe byimo bijawa ate bigenda kunkwata nkola ki nze ntule ebukedeya bwobulira meeting ebukedeya otegeera nti eno government egudde abaabwe bennyini balina kolodibo yabwe gye balwanira kasi tolabanga kulaka evudde mu nyumba mu foundation enyumba eba egudde gavumenti eringa abasiraamu kye bakugamba nti mu nnaku 40 tiolimu ali mu crisis kuba this crisis cannot be solved crisis eri mu government nabagaye nti kasola abamaje omusajja kasagenda mu fumbiro omusajja ewaka aba atudde mu ddira emmere n'ebula n'agamba kambye omusajja tayingira mu fumbiro bw'olaba amagye gaze mu Kampala okukolamu emirimu singa tabadde Museveni bamukoze badde babawambye okuziba ebinnya amuteringeyo bo bali eki amagye gaso balina engineering abana babo tebababuulira kubanga you have a problem ti mu Western Uganda bakubuulira nti eyo faamu yange akola mu Yesu eyo faamu yange wali venosolize eyo faamu yange yagungu kati waliwo wooteri gye baateeka mu budget bilioni 7 tiyakwata omuliro ya muntu private si ya government yakwata omuliro yaje yakwata omuliro sanga yajeyokera oba ya bilioni 1 n'ojocha nofuna bilioni 6 these soldiers peruse through like you ne bakebere biri mu budget ne bamanya ni abiyina pa Parliament atete kye newunyako Parliament yayisiza sente genda kwewola when soldiers take power corruption yesoka wa gurgedo kebe government za Uganda zone Parliament is dissolved political parties activities are curtailed no atebe basi inciting omukazi omutamivu kasa yefungule engoyi mu batamivu bande bamurepinga. You have incited the population, you have incited the army, you have incited buli omwali nzemba bala mwagala kutta bantu naye omuntu omu omubala nti omutima $5 amawugwe $5 obusomyo kilo $10 omuntu ali mu sente mmeka petirivu kakati golozo ja kumpa milioni 2 kati obana nge nzikiza ba West Africa bakugamba if you want to eat a toad eat a juicy and fat one nange mpa y'abantu 10 zibirize eriso ze milioni 7 eza dola empa yo milioni alowoza mbuyi gwe kukolesa kubanga ayina omuteeko gwe yakuteekamu byoyo nonyo bimanyi bitirivu nze bwe mbatunulya nkyenda muntu kukuuma mutwego. They have provoked people in many fronts. Nti soldiers come. People have been provoked. Yes. Vujozo. Ebitiba bitekamu. Classified. Classified budget. 300 billion. State House. Wali wabikola asinzira jaji. Mukwate milioni za dola 16. Nenga yo Mirundi setumuwadde. Atente nina amagezi. Nzengenda nibaga nti ndi mulwadde wawo. Ne babala tujagenda kufa mu mujjo kunso abambalira okufa mu mujjo kunso eri abagala ofeta amani nkuboli de bwenfa mbagamba ndio musajja yizo okutta musajja munawa omukazi bamuvunana mada obo omukazi nafumbira omusajja ayo zite garanti nti boto omukazi bomutwala kakati tudi nza abasajja bano mbalwanyisiza ngamba gano okutta abantu ne bagenze ne berope wamuhoro atuke was impossible. I don't want to hear that nonsense of killing people. A person should die and be buried maybe to katonda byamu temujabat mwenda nabagamba ndi mulwanyisiza omusajja oyo naye mufunye munsi tewali mwali muganze nzende n'ebyuma ne mungoba tabakwata mwenda nabagamba nti over my mother's grave tewali kutta bantu wano kubasokola mbenge yabagambye nze siripotezo bwe kibanga buli accident mumutwala ekirudu ne mutta kakati katubuuze nze bwengwa ku accident kuba yagigwako mwenda yagaa nti yandaba mu mmotoka ye nagikuba ekikwatira nsanga mu ddwaliro nomugamba nti gwe omusajja otya muti nti simutya sikumutya bukyo omusajja namulabe mmotoka
nimule mmotoka yange yali agenda Ntebe ku highway ndandaba ngantudde masa tena yavuga ngateto litolina muri uwo naga nti you man where did you enter my country where you started kuba ekigo inajikuba ekigo ate nandaba nga nsala oluguudo ate nebamutwala yabanyumiza story nebamuga nti olimba sajja bamutwala mu ddwaliro nga the man is there nga balwanda kati mwenda yabagambye nti nze bwe ngwa kwa accident nga mumuyina obuyinza obutta n'obulamya nze naawona omulwadde wa sukaali gwe mutute kuba dokita yalina power to terminate you si muntu mulala yenna naye dokita musuubuzi muli bw'abafu ayagala sente atta n'abalamu kati ekyo si kyange singa tuli mu crisis kati singa masakatta abantu ku luguudo tewali bamuyitanga dokita Namaganda yaddukira Brazil emulago gye boogera bawawiya baani badokita baddukano bali Canada erugazi singa kati emmotoka zita abantu ku Christmas fika salama Afrika busiru fika salama Afrika busiru abasajja bapolisi nga temulina na intelligence etegeera this is created accident leka naawe kakati tugenda mu Christmas kati wali kakati obate wali kati muuli ebyo omugole yabadde ali excited fe mu Baganda n'omugole tatambula omugole obwongo bwo tebuli settled nti nafidde mu accident nga nkimu omugole nze personal omugole atambula mu Buganda omugole tatambula eno kimu omugole munno kugambye nti omwezi nga mulamba omugole abeera waka mu kisenge waliwo ebi kubanga gomanyi abakazi bo disappointing bayitirivu yona amanya abasajja ba disappointing n'obwongo bwo bwati bukola obw'embaga bundi yatusubize kino takituwadde so your mind ne mu maje jeno tavuga motoka liolo is reason ne babiranga mu nsiko ngeriyo group eri enkoko reasoninga bwe jeno ino kubanga olowooza oyina vuga motoka yes you cannot tuyinza kuvuga motoka so a settled mind nti abantu ebyo byonna byemuteeka mu bamanyi bannannyini byo kikutegeeza parliament bwebudde yes nti mmwe muyiwa nsaano ku mazzi yisu yammwe eryegi abandoni obubbi politikisi wammwe mwamuzimbira ku patronage na bubbi you can control gundi by money abantu bonna tubasirise nze mbayambye nnyo gwe bwaddira motoka yono gijjamu speed gundi ofudde kampoganira wano waaliwo ekigoma ekyakubisanga abantu sirimu naye nga abantu bagasaagala kiwulira let me tell you Museveni byeyakola nawandika kata Museveni the revolutionary Museveni tamed the rise of HIV nga yakajja olwawunya ensiko nga ku mikolo gyabwe tekubeerako mwenge abakazi tebapaminga nviiri bakiyitanga paming okwekola enviiri they developed a country from zero naye kakati kasaba afuna enjoka ezannamimwa mu lubuto wa enjoka zibalira muli era nze goloza ekinyambye okubeerako naki nti programu bazitya batya abantu babatta nabo batunulira social media nti ono omusajja kati buli agala okukola sente ajja wange mukolera programu emu ayina abantu emitwalo 4 buli bantu 10 bawa $100 ate sizibajjaako kuba namanya ono okumukuba obujozi bwe olina okuba ne population ate sijja genda gwe nanga ajja kunsasula sente zange zayo noonyi anakuwa sente gatugenda zikimu ajja kudduka ebintu eba bitunde zamuteringiyo crisis yabwe genda babayina factions bbiri eziri very strong formidable no reconciliation fighting against themselves singa boyina amaanyi gwe nenkuba katambike bukedde odduka emisinde tukozanye wano ku muluku tonduka tukategeko kali kanuka kawunya teka yakatambi Tamale keyasamusanga salompas keyasamusanga obugolo kali kakutegeera division government muno it tells you how divided bani abatudde bukedde atenga guru kivudde mu kinyusi mwennyini mu palace. That's why I'm going to suffer. This man is sponsored by an old man with his 2 daughters. Kakati, if I'm sponsored by this old man with his 2 daughters to support him, I don't know about this innocent. Tamale to innocent. Nkuba jibanku bya moji man. Na yejo kulyo na ajogu bwat ogu omulala
ejokulindi mufumuka mu mutwe akujoga bwati sente nazitwala kati yabadde akomyewo hakati mumusasuli nabali ne bagana wakatwala sente z'emirundi eki properties president yampa ebintu byampadde bingi nnyo Museveni erichi mirundi era bakizeemu erichi mirundi no mumujukwavuana timu mwali bagagga muva mu family z'abagagga mu muva ziriwo we got money before you got it. This is privileged money zamujogeramu abantu mugenda kudduka kubanga the moment you don't sit down to realize nti sente tuzibba mulinga ba mukyalo ab'omukyalo mu byalo bingi abantu batandika okuleeta ab'omu Kampala okugaba ku mikolo enyama bagibbira mu kubaaga ani bakoma batule babagabuleki mubyebulikamu kakati abantu babatunuulidde tibyame eze okukola enguudo okukola kyategeera kugira ddala tebayinza kubakirira bwe kubba kuba mwemanyi ame yote tubbe nayo eriwa abantu bazinamu bamulabye omugonzi mu kibuga namulabye ng'alambula ebinnya kakati lukwaga ate naakola ekyobusiru ate omuvumirira otya emmere ekulemi bano nayingira mufumbiro ate oyomba waligaye nti enguudo nnungi nnyo naye bo basiru kati ababbi badde bawandiika mawulire nti enguudo z'omu Kampala ki kijasifayinga esente amagye ne gazikukwatamu gatandisa okukwata munva gatandisa okujja mufumbiro makaze mu kiyungu gatandisa okujja mufumbiro gawuninga abaana nze nalaba Mugisha muntu eyogola Mugisha muntu nze nagambye kujoininga opposition ate ngenda mu kya Mugisha muntu is a most credible opposition person ngawoze mu opposition ogenda mu anti abo bagondi tebaliyo NUP toyogera ku NUP temuli kantu nakamu leka nawe I'm telling you you're excited because of sentimentals and tribalism FDC nawe temuli omuntu ali credible bamuyita Mugisha muntu era kyovola bantu mutegeero Mugisha muntu n'umuhozi bayina politics ate umuhozi wa opposition nguboli dandi nguboli mu leadership basobola okuva olingesa abatali tainted kakati gwe oba omusajja ayagala okutta abantu abatunde abatema lwali what if he becomes the president efuuka lufula ki lufula Bobi Wine obwongo bwe ne experience na kitasobola kufuga gwanga bwe bakubuuza ku BBC ne bakubuuza nteeka libisiyaga lyayita bagambe nze ekibiina kyange nange kennyini tuyinza okubanga ekintu tetukiwagira naye population yewaffe bweyogera ku bisiyaga tebakukkiriza. We are running a democratic country. We have to respond to respect the people's opinions. Shagulanya gambe etteka lyali liwanyisa ye ababaka bonna Museveni abatwala. Kakati gwedda mu banno kabakukube. Kabakukube kuba nabo bawulira. Ate jogenza okulembekera nabo gibalembekera. Kati bafole wa Museveni ate banalya sente z'opposition oyina obwongo mu mutwe. A smart man bali badde bambuli manya abantu bana basenga obungi tebaagala kufuna brains kubali nana batia baina bongo ntikazi bwe bamugamba muwe professor na yakajifoka vice na muganda ended up into abo yekigongo yakiriza professor Mutibwe yali muganda wa Sebana Kizito kigongo ya handlinga parliament nga simu politician ye parliament yakola ebintu ebingi ennyo kubanga eggwanga lyali mu transition okulijja wano mu buwambe kwetwala mu kulembeza kigongo why he agreed president wa America ni bwaba musirwa atya atuge eggwanga why bamuwera oba handlers si ba advisors taliyo advisor nkuwawero fe nga tutegolubege Kyagulanyi talina kufugira ku 1.7 nga nkutaddeko taga Kyagulanyi talina ba handlers talina to respect the handlers. Chakugambe checho. Toyogera kino tojo. Sati yijjemu. Mujjamu kulembeze. Abasajja bankubira simu ku Commonwealth Secretariat. Ne bangamba president wo Mugambe. Taita bakulembeze tayogera kirango kya Commonwealth mu sati yeme ko nembe. This is not a good for leisure. Sisi serious. Era tuyaniza kwininga otadeko nkofira president yagiteeka okugubo tobule muganda baganti ajirwako enkofira waliwo bategira ku nkofira
kati mu mateeka Queen tate tumwaniriza ku mukolo gwonna kutaddeko enkofiira muzeeyi yagiteeka kuba ya security oba ya nagenda najja namuganda mugatubimpolire. So you have to sit down baprofesa bonna babasirisa kati omusujja gw'ensigi nze ne bagamba mandatory testing bano siina kintu na kimu. The only thing I respect in Uganda is one. Kimu. The weather forecast of Entebbe. Siina kirala. Ekintu kyo respect nga kiri kimu kyokka. Ate muti mugiraba. Weather forecast Entebbe. Kati nga bakubuuza nti Entebbe y'obudde weyambadde ki? Enkuba egenda tonya sanga mukaaga. Anti kyenkubuulira ekyo kyokka kiri respecting. Mu Uganda respectingamu ekintu eki. Weather forecast yokka. Mu institutional government respectingamu institution eki. Biri. Amaje ne kijana nayo none. Abita. Bwecho bino gubajja okutwala emisinde ngali kabangali waggulu bwati ne baba jamu senena mu polote. Amaje g'abantu agano agabuuza abantu gogamba. Nkubuulidde babyekola byokka. Babuzangawo abantu nti badde nti muhozi abatwala. Bazanyira ku bantu si kubatta amalwaliro kyokka. Mpuga yagambye abantu bagali bana bakulabika. Babasasuli nabo bennyini abo edi mutwe yajja abantu abatwale nti bagende balumirize muhozi mu ICC. Abantu bano bayine fitina mwete musobola kubeerawo era gavumenti gakyuse omutadduke bajja battira wano. Anti facts kakati kukankubooli. Eno government enecho. President Museveni yabagamba nga bagulidde muhozi bamufule comedian byola bahala munamwe mumina ko Luganda. Kyobala nti ejogo lyabwe bwe baliteeka kunze sibeewuunye naye nange namuza Bukambwe mujja kulaba abagudde ddala mu kibuga ab'amaanyi. Ejogo lyonna muzizza Bukambwe kuba naye akutaddeko Bukambwe nti mukwate millions of dollars 16 mugule ebyuma to monitor what information ojijja wa to monitor who Tamale bajinga basiru temuyinza genda Bukedya ne mukuba group yonna. You see those security people is there hours. We don't need introduction. No kuba esimu nti okubira omuntu nti esimu ziri safe. Esimu mwekabadde mu nyuma nze waliwo yo obudde butuweddeko Tamale wekyotera chairman namugamba nti chairman ogabye enkoko nga tompadde ogabye amagye nga tompadde ng'embuzi tompadde naga nti waliwo akasajja kava katagala eyo oba kayina biteega oba kayina bidandi akasajja byenkola byonna kabiramu ne bano bwe bali nti kudubbi nti mwebega mwekka ate balowooza gwababega nga gundi be yabagambye nalaba omusajja gwe bagoba emisinde go back with your machines nabagaba nesibirina enkima ogisiba ekide negoba zinne waazo nga tezimanyi nti naye obambye edduka kide ekide kyebadduka ekide ekima endala zekidduka neeno kiri kweno naye obambye bagikisibyeko naye kati kati omuntu akuteeka mu nkima naye eggwanga lyammwe mutuule mufabire yammwe mutuule mwavatinge an impending crisis either from the army or from an angered population. Kale oyavadde Tamale Mirundi omukokunavu ate ne bano